Finally, poliisi leero ekoze ku kyamagezi oluvannyuma lukwata omukulu Alien Skin awamu ne ttiimu ye ababadde balumbye ekitebe kya National Unity Platform era nga bano babadde bazze nga baagala okwonoona ebintu. Tujjukira bulungi Alien Skin ono yakakwatibwa emabegaawo nga balumbye eddwaliro ekkulu ery'Ensambya era nga bakubyekubye abantu ng'ogaseeko n'abasawo. Kaakati bwe twogera kati omuntu y'omu azze n'alumba ekitebe kya National Unity Platform era ne bayonoona ebintu ne bawandiika ku bisenge nga bwe tumanyi bw'atambula ne ttiimu ye bwe bati basazeewo kikola naye nga baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti Alien Skin byakola tuyinza okugamba nti abikola bya justi naye Alien Skin ono mutume ayagala okukola ku National Platform efujjo n'asikaali mbu badde baagala kuba asikaali naye mukwano gwange Alien tukugamba nti abo bakutuma ne sipapa bamutumanga n'abikola yakomekeza amusibye emyaka mulamba ng'ali mu kkomera ate era yakomekeza talina kyali ng'era eggwanga tekyammanyi. So gwoyinza olowooza nti oli wa kabi, oyinza okukola buli kimu ky'olowooza okukola n'olowooza nti bakuwaana, n'olowooza nti bakwagala nnyo, n'olowooza nti bakuprioritizinze yeggwe buli kimu kyabwe. Naye twongera okujjukiza n'okutegeeza nti buli kimu ky'okola kyakaseera buseera. Time ejja tuuka bino by'okola ojja byejjusa one time ojja byejjusa. Ffe twongera okujjukiza nti si ggwe asoose ate era si ggwe asembyeyo. Tulabye bangi, twali tulabye abanene emirembe engalo. Kye tuyinza okugamba gwekola buli kimu ky'okola, kola buli kimu ky'okola naye your time will come ate bino byonna ojja byejjusa. Ffe tuliwo okubagamba nabajjukiza nti buli omuntu akola ekintu ojja kisasuliranga muntu kinnoomu. Tojja kisasulira ku lwagundi ojja kusasulanga ggwe omuntu. Mwe mugende mu maaso n'okukola effujjo lyammwe, mugende mu maaso n'okukola buli kimu, but your time is out. Bino byonna bye muliko, bino byonna bye mukola kadde budde mujja byejjusa. Ffe tuyinza obbagamba n'obbategeeza buli kimu ky'okola ojja kyejjusa Alien. Bwegenda mu maaso n'okola effujjo lyo olowooze nti bakuwaana nnyo era olowooze nti ensi byeyagala okulaba, olowooze nti bye bigenda okuzza omukwana eri abantu, but ojja kukyejjusa. Alien effujjo ly'okola banange just kaba kadde budde. Akadde kayinza okuba tekannatuuka but tulaba nga katambula era nga kajja tuuka ate ng'ojja kawulira oba ojja kafiiringa mu mbeera yonna. Ffe tukugamba Alien nti buli kimu ky'okola time yakyo ejja ate eyinza okuba enkaloomu era ojja gyejjusa. Papa bye bamutumanga batuuse ku kitebe fulaga obuuzi obuliko ne babusika ne basuula eri. Asikaali ajja bamukubye essaawa zino ali mulago ne bamukuba ne bajja ne bawandiika ku bisenge langi gye baagezaako okusiigako bo ne bawandiikako ebigambo byabwe. Njanziremu mbalage vidiyo eno, mbalage ne ku butambi bw'abasikaali abakubiddwa ekiro ekikeesezza olwaleero nga poliisi amagye agakuuma ewa Nabbanja ge gali mu Bakuuma. Ddala bannayuganda bwe banga abo bamafiya ganga Uganda poliisi esobola obba protectinga ne bajja ku kibiina ekiri fully registered, mulowooza tugenda kukola ki? Naffe batusoomooza tukole ebyafulaba. Lindako nkulaga eraba. Mafia we ate kibanda ka kopisizaako wane waka ate gwasinga ate ne kuba wuli omuntu ebifaananyi kati wali wonna bagenzi okuba ati tekuyasobola ati ebyo nebyana bannaawe
Uliriza bulungi kambawe ebyakoleddwa ku kitebe. Nsaba president w'abangi Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne security era ngenda tegeeza ku komanda Kireo ne Eddie Mutwe gempulira mu meeting eyatudde ng'erimu Nabbanja, Alien Skin n'abamu ku ba security kiteeberezebwa mbu ku lweyo baagiwadde assignment ey'okusuula ebintu ebimu naddala ebyokulwanyisa mu kitebe kya Nuupu. Nkiddamu meeting eyatuddeemu Nabbanja kubamu ebifaananyi bya Alien Skin ng'asinkana Nabbanja mwabiraba nekkulu ne babawa assignment ey'okusuula bye baasuula babisuule mu kitebe kya Nuupu. Tulina okikebera. Ekyokubiri, tuzze tulumbibwa gangisi za Museveni. Mwakiraba bajja ku One Love Beach Busaabala. One Love Beach Busaabala naku ezo mission ey'okutta Bobi Wine yabaddewo. Nenzija nenjogerako president waffe. Era baanoonya ngeri ki gye bapenetratinga mu One Love Beach Busaabala okugiyingira. Bagezaako okunoonya engeri gye balemesa Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine okubeera e Busaabala awo. Ne banoonya kubanga Museveni ne gavumenti ye bazze banoonya engeri gye bajjawo obulamu bwa Kyagulanyi Robert Ssentamu ne kigaana. Gye buvuddeko olw'okuba tulina bambega be baateeka mu baana baffe kati ne bakozesa eyo opportunity ne bajja ne bawamba omu ku bachefu ne bawambirako n'abalala. Njagala ekintu kubanga obulamu bwa Bobi Wine tetubusaagirako. Bobi Wine yajja lumu talidda. Ekyo nkibagamba okudda ku bbeere lya mmange Getuda Namwebe. Temuliddamu kufuna muntu alinga Kyagulanyi. Bannayuganda temuliddamu. Ekyo nkibagamba nakibagamba musse mukiraba. Bawamba chefu ne bamutwala. Bwe batwala chefu baamanya nti Oweekitiibwa Bobi Wine oyo omuvubuka yabadde amufumbira ebyokulya. Yafumbira bannubianiri Mama Babi Kyagulanyi n'abalala nga bagenze ku One Love Beach Busaabala. Security kye yayingira mu kiyungu yali enoonyayo ki? Netatwala asikaali ne bagenda mu ffumbiro ne banyalisa buli omu. Obadde ofumbira ani? Era bulijjo Bobi Wine ani amufumbira emmere nga baagalinze information yonna nti ono yafumba eya Babbi, ono yafumba eya Kyagulanyi. Kubanga Muhoozi Kainerugaba right now gamumyuka ali mu kutya okw'ekitalo nti Bobi Wine information eyali erinkinga kate kyalinkinga nnyo. Luli bafunanga information nga bambega nga Mathias Mpuuga n'Akabondo bafulumya information eva ku source ne bagiwa Nakyemalira Museveni. Right now bateebereza buteebereza kyova olaba baafuna aba iso basatu kuliko n'omusajja bamuyita Muhumuza batambulira ku Kyagulanyi buli waalaga. Ne bajja ne bawamba chefu. Bwe batwala chefu ne basooka bawambirako abantu babiri abalala ne babatta chefu ne bamwongerayo.
agava munda banyiga Chef ne bamugamba oyagala ssente mmeka buli kimu ky'oyagala tujja kukikuwa wabula kye tweyagala Bobi Wine mu kyokulya kye omutwe obutwa ng'obwo obutwa buttira mu myezi 5 years from now 5 years from now Chef we bamunyiga ne bamubuuza Bobi Wine alya ddi biki byasinga okulya era mu kino ge nategeddeko okumanya bano abasajja bazibu bafunye chance efuna DNA ey'emisaayi gy'abakulembeze ba Nuupu adag olaba abasajja kati ngenda babulya ku ky'omusaayi bafunye chance efuna DNA y'emisaayi gy'abakulembeze ba NUP nti eyo gwagundi guli bwe guti ono bwe guti buno bwe butwa obumaakingana guno era bagenze mu baabo abagaba omusaayi babatadde ku mbeera eyo nkulaga hawu nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bwatidde kamba amaliriza aka Chef ne bamukunya ne bakunya Chef ne bamusuubiza eggulu n'ensi kubanga Museveni agezezzaako okutta Bobi Wine Katonda n'atusaasira olukwe olwali lugenda okujja ekibya mugobe Mpuuga yali amumaliriza Mpuuga n'akabondo ke lwagende Masaka yamusendasenda Sule waka Sule wange akikole naye olw'okuba omulasita yeebeereramu n'agamba no nedda kati Chef muganda wange abasajja ne bamuvuga kubanga bw'otunuulira video mudde mulabe abasajja babadde ku One Love Beach Busaabala babadde bajati bavuga ku makya bayita ku Ntebe Road ne bavuga ne bagoberera Northern bagita bata Express ne batuuka e Busaabala ne basalako ne bagoba abaana bonna ne babagamba tewabaawo muntu n'omu ayingira mu One Love Beach Busaabala ne basaolawundinga amakubo agafulumayo abamanyi erive ewalagadi ne bayingira munda ne basalako abafumbi kuwa information omuntu afumba n'ategeka ebyokulya bya president baali bamaze okumutegeera ne bagamba naye mwakola kacyamu mu 7 right now Chef yetaaga kuwa mulimu mulala ogw'okufumba nsaba awa One Love Beach Busaabala oyo Chef ku byokulya by'omukulembeze tebulisikinga ne bwakomba ku lulimi n'agamba Bobi Wine twafuna omu kino nkibagamba Kyagulanyi twafuna omu yekka taliddawo gwafunye omukisa n'oliraana ku Bobi Wine weesuneko kuguno omulembe abasajja bayebuse abasajja ab'ebitiibwa kati batambulanga mbizzi obulimawa buli bweru mwali mulooza kisoboka yoyo omusajja right now Mpuuga asobola okutegeka wali ennamirembe ne bamuwa airplay ne bamuwa kati kanswaze Mpuuga akakase nti mulimu nze nagamba Mpuuga nakweyama nja kukukuba nkulabise ense kutegeere ebyabalongo wali omanyi nabireeta ebyabakazi baabo okubiri wali omanyi nabireeta nkugamba ne bakazi baabo omunda banneetoolodde bampa information bagamba kuba kati Mpuuga waliwo akantu kano mukawulire yafunye kifeesi squad gyagala atambule nayo era nga be bano abamu abaali mu kabinja ka Sobi bazze babba obululu bazze basala bannayuganda obuso bazze baleepinga bannayuganda kambalage omanyi Mpuuga meeting zibeeramu ssebo ojja kutya kampuleyingire bannayuganda otye mu miransanafu kati njabalaga ebintu bino ulira njabalaga omusajja ono ali mu kitengi ekya timu Mpuuga ne bye yabadde ayogera ulira indako
uliriza ulira Linda komba ulira Owulira mu Kisenyi yakulembera ttiimu ekuba emiggo njabalaga kitengi kyayambadde mbabuulire Mpuuga mission gy'ayina n'oyo Bijirwa njamutaginga wulira ekyo ebitengi si bye bya Mpuuga njamwetegereze kati Mpuuga njagalo gye gwe alien skin ebibyo ojja bifuna era watta omuntu okimanyi tetugenda kuwa airplay y'amaanyi kubanga you failure in life tewali agenda kugira kati bwe bagambye genda okole bino emundu zemwagala oteeka mu nuupu Uganda Police tubatunuulidde Museveni tukutunuulidde n'akabinjako ffe katubatunuulire mukole ebyobusiru byammwe muzanyire ku kibiina ky'Abannayuganda taginga Moses Bijirwa mukulu Moses Bijirwa nkulamusizaako najja wano ne mbabuulira mission yaliwo ku Kabuleta Michael Mabike Mukaaku ne Mathias Mpuuga bwe bagendewayo Yoweri Museveni ne babawa sente bilioni 3 zasooka ne zifuluma Mpuuga bamuwa bilioni 15 kunafu ya NUP mu Buganda ne Kyagulanyi Center ne bagulako ettaka awe Namirembe era n'ebitengi byonna ebifulumizibwa gavumenti ya Museveni sente yazibawa okulaba nga banafuya Kyagulanyi batwala Moses Bijirwa mu State House ne bamutuuza ne Museveni bwe bamutwala Bijirwa bano bamukaaku ne Mabike bwe bafuna sente tebamutegeeza era Moses Bijirwa baamala omumatiza ne bamugamba gwe gulawo Eastern Small Revolutionary Force ng'eri mu Busoga Moses Bijirwa n'agigulawo Bijirwa bw'amala okugulawo Revolutionary Force eyo bakola bwe bati bo ne balya sente n'abakubira amasimu ng'abasajja tebamukwata n'abakubira amasimu Mando abwanika ate teyabyanise kambalake sente owulire Bijirwa bwe yeeyabya era okumanya Bobi Wine webale kujja musajja gwe webale kujja twandibadde wasinga tewajja Bijirwa essaawa eno lwayakakasa ensi n'agamba mbu ye yalemesa Bobi Wine okugenda Kamuli mu tawuni bamusindika mu bikajjo oli mu gavumenti uliriza video minansana fatena ze party tunzibu ngenda kuba buli mbizi nkyawa nakuba Mpuuga wano nga bamu uliriza njagala owulirize ka video kano mukwano gwange owulirize ebirimu Bijirwa ensonga ya sente ba Mpuuga ba Mabike ze baalidde agamba musooke mu ntereeze era ng'akikakasa nti ye yalemesa Kyagulanyi okugenda Kamuliro tubadde president waffe ulira Uganda naye nze atwala Busoga era issues n'abatesitesi be era issues ezimu ezinaba tezinaba resolved tajja tukubayo ogambye otya issues ezimu wezinaba teziri resolved tajja tukubayo kubanze na issues n'abatesitesi be bamukaaku zina issues n'abatesitesi be ate nga bebamuvuga oba n'aba tebalaba kutereeza issues zenina ku meeza wali Busoga tebajja tukubayo olaba Kyagulanyi gwe tukubisa olukiiko mu bikajjo ate bano ate bo tubasobola nze nkubuulira so ekyo kyo njagala tubeere very clear abasajja be bali arrogant nnyo era nemubuuza ku byasente nagamba nti ye n'abazungu abamuleeta beyaleeta yabavugira motoka ya Kabuleta nze sifuddeeyo
Yanga bya bazunguluza na limba leta kwesa mweso. Nze sifuddeeyo. Kaya kunze kulaba. Nze sifuddeeyo. Oba bazungu, oba omuzungu yasudde golodi, ne bamulonda, oba akamwanyi baakajjawa, zenna legitimate issues. Nabo. Era tezinaba resolved. Era kana akatambi kabatuuzeeko. Wezinaba tezinaba era resolved. Ensonga omukulu zagamba njamuwulirize bulungi. Omanyi President Kyagulanyi na NUP mulaba lwaki bagoba abantu bano. Omuntu atakwatagana na police atali mu gavumenti akulaga tebajja ddukubayo. Nenge ekyatulemesa ogenda ekamuli mu town teyali maje, teyali police oyo aba akolerani. Bijirwa aina akapeji batula ne bakwezi n'abavubuka ne bajolonga Kyagulanyi talumbako mu 7. Muwulirize right now sente z'abafukidde sente zayingira. Mukaako avuga V8. Mabike yagula ekizimbe ku Salama Road Kalina. Oyo Mpuuga yo project y'abasajja. Mpuuga right now atambuza sente y'omuwi w'omusolo kubanga bakama be bali mumatiza. Njagala nga mbawe message waliwo abaka wa parliament bengenda okwabya. Era mbagamba mu abatamanyi Bijirwa, abatamanyi Mpuuga, nabagamba kankaddemu kanowulira. Oyo Bijirwa atwalako abantu e Tanzania. Ngagamba Nupu yegenda byabuyekera. Ngero omulaba ne tumukwatira mu zisaga ngali wanita amongi. Katuwulira byayogera. Wulira nsonga ya sente olumala mba puleyingire Mpuuga ng'ayogera direct n'abasajja. Wulira andikira Busoga era yajja kujjayo na Uganda. Uganda naye nze kwala Busoga ina issues n'abatesitesi be. Era issues ezimu zinaba tezinaba resolved tajja ddukubayo. Ogambye otya? Issues ezimu wezinaba teziri resolved tajja ddukubayo. Kuba zenna issues n'abatesitesi be. Bamukayako. Zenna issues n'abatesitesi be ate nga bamuvuga. Oba n'aba tebalaba kutereeza issues z'embaga zenina ku meeza. Wali e Busoga tebajja ddukubayo. Olaba Kyagulanyi gwe tukubisa olukiiko mu bikajjo. Yamugana oluvika mu ttawo. Ate bano ate bo tubasobola. Nze nkubuulira. So ekyo kyo njagala tubeere very clear. Abasajja be bali arrogant nnyo. Nabajogedde eggulo nayodeko ne Mukaako muyita. Era ne mubuuza ku byasente n'agamba nti ye n'abazungu abamuleeta be yaleeta yabavugira mmotoka ya Kabuleezi. Nze sifuddeeyo. Yangambye abazunguluza na limba leta kwesa mweso. Nze sifuddeeyo. Kaya kunze kulaba. Nze sifuddeeyo. Oba abazungu oba omuzungu yasudde golodi ne bamulonda oba akamwanyi baakajjawa zenna legitimate issues. Nabo. Asoke mbawe information yen. Njagala owulirize bulungi. Nsaba abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda bajje ku video eno. Nsaba abakungu mu Bwakabaka bwa Buganda bajje ku video eno. Gana mawulire nali nagogerako bangi ne muloza ndi mu kusaaga. Nsaba w'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda n'abakulembeze bonna mu Bwakabaka bwa Buganda, famire ya Mpuuga n'abalala mwenna mujje ku video. Bino bye ngenda okwogera kankwate ne Bible enseetegeere nti bino bye tulimu bya ddala. Drone erina amawulire ennamba ya Miransanafu 0702 222758 0702 222758. Saba President Kyagulanyi nkulamusizaako nga sinna amawulire agogenda eri Obwakabaka bukedde olunaku lwaliro ekkubye eggulire ng'eri mu kulaga abeegwanyiza boyinza olonda era abamu batandise n'ofulumya amawulire ag'obulimba mbu nga bwe walonze Muhammad Muwanga Kivumbi nga omumyuka wa Buganda. Nja vidiyo eno etambule.
kino kiteereddwamu state sente. Bukedde olwaleero ku front page bataddeko nti Bobi Wine Nup bano begenda okulondamu leader of opposition, a deputy president wa Buganda wa NUP. Neteekawo Mama Betty Namboze Bakireke, neteekawo Honorable Muwanga Kivumbi, neteekawo ne omukyala Florence Namayanja. Ntandise ntya. Sema wekitiibwa president meeting zituula era nga zino zituula ku popopo waggulu awo basekandi we banywera kabbiya. Abakulu bano bakubibwa joka etya. Tebakyafuna mawulire gava ku NEC eya National Unity Platform. Era nga mu kino Mpuuga speed gye mulaba gyaddukirako ne bakamaabe yali abagamba nti alina bammemba abawera 15 ku NEC ya NUP. Naye yadde ebyoya tasobola bipresentingira bakamaabe. Oweekitiibwa Mohamed Muwanga Kivumbi omubaka we Butambala nkiddamu kubanze Katongole Seeguya. Era gwe agamba nti Katongole alumbye omukulembeze Muwanga Kivumbi taliyagala NUP. I repeat, Mohamed Muwanga Kivumbi maintaininga kifo kye, akuuma kifo kye. Oweekitiibwa Kyagulanyi obukulembeze bwo bulabisizza abasajja bano. Era bali kubanga bano abasajja be baategekanga ku mikolo Museveni waanajja oyo si Mpuuga yali ayanirizanga ani ne Kasolo ayaniriza Museveni lwa yagenda e Masaka. Era n'abamu ku kabinja kano ne bagezaako okulaba ngeri ki gye batambuzaamu emirimu. Right now kati obono mubambi mu blocking anaabirabawa manna waliwo gwosaasira noga kati mu blocking information agenda jijjira. Right now baagala okuteeka ekintu ky'aba deputy president kuwa omwankole be baamutta. Jole Mugisha was killed by Yoweri Museveni. Jole Mugisha was killed by Yoweri Museveni's government from Mbarara Hospital. I repeat, Jole Mugisha, our deputy president, was killed by dictator Yoweri Kaguta Museveni. Era n'abakirimu mbamanyi abatta omukyala oyo, omukyala ali ku mulamwa, omukyala yagamba mpadde ekizimbe kyange NUP efune wekolera emirimu mu Western ne bamutta. Kati bagenda kuleeta banoonya bajja president wali omukyala omulala ono president abalaba okuva lwe Mpuuga lwe yavaawo kitutte myaka emeka banga ki. Kati mwenna